Yes. Nobody events gemanya. Generational promoter nati. Bade nebuze naku zino. Nganda bakasajja Kamirundi Junior kanzi jonkera nnyo. Kanyingira. Wemba side eno kaba side yenu. Nayo nakulejo kabadde ku live nembeerako. Ne follow nga nentunulira alikogera. Naye Mirundi Junior anategedde ekyadde kimuluma kyabadde kimu. Era nakyo bakiyita nostalgia. Mirundi Junior yabeera kawe mabega nga bwakola live baaka abantu 1300 ababeerako ba followers nga tubaze abali ku for you page. Nena agenze okulaba live ye yonna ku lwejjo. Yadeko n'abantu bina mwata. Nga ate eri ku peak. Eri ku peak. Kata onenga tagatamu. Ngamba nobate naku zino mbadde nkola live. Nambako nange n'abantu 2000 nga sobaze ba for you page. Buzibuyinza okubanga buvaawo. Era nga bwe ndikodinga ebintu byange bwe mbeera ku live abantu babisalamu. Ngamba adolwenzo Junior ebintu bikyuka. Ojja kubeerako n'abantu 5. Nabo ojja bafuna ka 5 nga bwe baliko ku live yo. Because so kyalina kyopya kyogamba abantu. Obeera mu kulimba bulimbi. Buli kaseera my dad did this for this. My dad showed me this. Ovuma abantu obunaku nga nena watoti oli bubi. Simanya banakumwe. Novuma abantu abo obunaku. Naye gwe Mirundi Junior avuma abantu obunaku buli lunaku. Oyina kachi nga ne motuka jovuga wajigula mu sente za mabugoge wabba ku baganda bo. Sente zali zikuwereddwa okuteketeka olumbe lwa kitaawo. Kuwagule motoka. Junior wali mukwano gwange ne lwafuna akabenje ka pichipichi nzo mukubasooka mu ddwaliro mutima mulungi. Noye tirizo okuvuma abantu obunaku Junior va ku bantu n'obunaku bwabwe. Buli muntu yamanya kyayitamu ne bwati nabutya bwakivunuka. Junior abantu balina obulumi balina mu Uganda muno. Nga tebabutadde na ku government yebaleetedde nga tera abawagizi be NRM. Neno vumulira ka abantu obunaku nate nga nawe oli munaku. Segedde watu olina kyoli. Goloza kya bulijjo degree holder okubeera nga obeera ku live lunaku saawa 2 ez'ekiro. Saawa 2 live. Oyingiza mmeka kwa yo live. Bombo kla. Abatumira ku app eno nga munonyake entalo because I'm a trending center. Nobody event wa ina sentence kugwako. It's not my problem. Mune medgo gena munonye emirimu mukole. Mubeera ku app mulinga bana bato kuvuma abantu. Nobody event nonyo omulimo okole. Oyo kabampane goli mu bye twasookeramu. Nobody otambudde mu bakulu bonna olaba tugaggawadde. Just get it from me. Waliwo omuntu nga tewatondebwa gaggawala. Aba bakulu be nalemu tebakyagaba sente zabwerere. You have to work for it. So nobody va mu bya promoter esente za kugwako. Just get off get mu kesisi ebakuwa kuyola kasasiro. Emirimu gyegiri. Okusiga okubeera wano oli ku Junior oli kati nze Junior ne bonjogerako I lose what? Nze nobody siri promoter, siri TikToker, siri YouTuber. Nze nkolera state. Nkolera government. Oba ndwadde oba nebase oba sigenze ku mulimo government ejja kusasula. They will still pay me. Ekyo kimwerabira. Nobody ekyo kyotamanyi kunze. Nze siri TikToker tindya ku bulango. Golaba nangani. Nobody event nze siri promoter. Ebye mubeerawo sibaja tugende wa Genocide tumube Genocide wembanja galo kumulaba njogera naye. I talk to Genocide direct. Nisibera mu ebyo group. Wali ondabyeko mbonde mu group. Bwemba njagala Jeno Muhozi mufuna. Era ne ku birthday yange ye mugenyi omukulu agenda okujja. Kati nobody ze siri level zamwe. Ekizibu kya mwana ku app mulowooza Junior level zamwe nze siri level zamwe. Nene muddawo nonjogerako lero nonjogerako encha nobody sina kye nakutwalira. Oya kuwa sente ovume Kenzo nange mugambe ke namukwatamu. Nobody gambo ya kuwa sente. Onvume ne Kenzo nze ke namukwatako okumuvuma tajja kyagala. Oya akusasula oyo. Kuba mumanyi. Atenga muyimbi. Nze wemanyi ngirira budget za mwe mubeera nze abakulu mbagamba amazima. Nesibanyi lwaki munetika. Kati ogena nengamba Genocide amazima ati abo bakuba is it bad? Ogwange guba guwedde.
nene munetika Junior yalemeseza sente zaffe Junior yako bane munzide mu ntalo zamu nesi China budde kati bulwana ntalo nwana zange nawumula guys nawumula entalo ze nale munaze wumula nabi wumula kati sente ndyaze nkoledde kati nobati tula wansi nonyo omulimo okole weyagale gwe kuba olaba Junior anvuga Mazda X5 empyambo nawe ogisobola nkola bannange I work enale mutegenda kuwa sente nga toyina kyogikolera amatu omuloza mbusete mwenale muziri awo bagaba bugabi bakulimba nonya we wenyiga nobati better mobilize we nale wano batu alaba mobilize wa president wagenda wesibye mu ba promote sente to China kati you have become a public nuisance mbonjogerako nkuddemu nesi China budde bwamu era ndaba wano munjogerako sina budde bwamu nze sidda muntu atali ku level yange okuddamu ino kubanga oli ku level yange kazi mwe nasi beetaaga maze emyaka mwena ali musina teri mukulu atamanyi nye seetaaga kuba advisor Junior singa nali njagala mulimo singa nagufuna if I wanted a job in government abajiba wamba manyi neze ndi wendi neyagala sagala kera kumachakola njagala my freedom nze Junior sikolera mu organization wendi wenjagala wendi one akasete nekajja nekasayininga nenkola ebirala teri kitwaza mu government bateeka mu lands mwendi nkola ministry ya lands wendi ninayo byenkola ate ngira tojja kubitegeera kubanga era abampa emirimu egyo tebaŋŋamba nzija wano mbabulire abamanyi nti nkola mu ministry bakimanyi abantu b'ebulaya benyambye okufuna ebyapa mu manyi sina kwekubira bulango I don't need to advertise guys as long as I'm paid tibansasula nze siri malaya mbu nakwekubira kalango chendi nze China budde bwegula mu bantu mbubanjagala atanjagala ndeka siyina budde bwegula mu bantu nkola binyumira kati era mundaba kati nyirira that's why I'm handsome mulaba Junior kati anyirira nafuna emirembe nakowa abantu mubera n'abantu unayagala kukubalugalo matako oli ayagala kufuwalwa matako nakowa abantu buli omwabere ewaabwe yes mfunye emirembe nga nesazeeka abantu batuletera n'ebizibu nogende ewo omuntu okukyala nakuba olugalo ennyuma lwaki mwesiba ku bantu abantu mubaleke berewo nze nava ku bantu kati buli omu mulaba ki nedda nakera ku makya nenzunza akapama nzoyo mba YouTuber banfuula mubi nga bwendi omubi kati amati peace banange mwewe emirembe Uganda eno tuyina ebizibu bingi teri agenda kuwa mirembe tuleewo akubira gokubira esimu etakubira myezi 3 mu blocking obero tane esimu etakubira ofuniramu wa bagobe ba blocking nze bera nesimu y'omuntu gwenkubira n'atakwata nenkukubira okusoka n'otakwata bannange nze bwobusiru sibuliko kale nkugoba nze sibeera na simu ya muntu etankubira twekirize tuyina mbozi ebyo byo tukubira mu bizibu mpaayo ebiri mpaayo 3 gwa abantu banonyo ina kyobaagalako kwata kesimu lwalero kubira ku mikwano gyo oza nafiiridwa goziika bameka nafiirwa tebajja goziika gwe olambula abalwadde oba balinda bafudde mikwano gyammwe giri malwaliro gyalwala toyina na budde bugenda kulambula mukwano gwo mu ddwaliro naawe bw'olwala you expect people to come ensi kyogiwa kyekuwa bw'oba oyagala emirembe mu nsi gyewe give peace to yourself n'ensi ejja kuwa emirembe abamu mwabemazeeko emirembe gwe kennyini gwe kizibu kyo you a problem of yourself abantu abasinga obungi mu Uganda muno temuyina bizibu gwe kizibu kyo nozunga nodde eno gyoko muzunga mu bantu gyokoma n'okufuna ebizibu weesaleka abantu funako wobakomya abantu beerako n'ebintu bye weesigaliza ng'omuntu si buli kimu nti okyogera mulekerawo okubuulira abantu pulaani zammwe ogenda kuzimba ogenda obuulira abantu sooka ozimbe move in darkness win in silence bannange muwangule mukasirise abantu babi people bad abantu bagala kulabaawo
kasito otandika okusituka bwoti ofunirawo abalabe era obaano nga tebakuwalana tolina kyoli mu nsi kasito otandika okusituka mu bulamu waliwo abalwana bakuzze wansi ekyo bulamu we buli era obeera kweno apo nga teryakuwalana nga teryakuwayiriza tolina kyoli mu bulamu ffe batukoze ebintu naye nga balya mu ngalo zaffe twabaliisa twabaagala twabasembeza ne batufuulira ddala ababi eno ensi gy'osanga omuntu n'omuyamba atandika ekintu nekikwatayo enkya nagoba temutandika bintu byabalala mutandika ebyammwe start your own thing omalire amaanyi go mu bintu byabalala gwe ebibyo biriwa ffe okufuna ku ssente twamala kuva mu byabalala nomala amaanyi go you are ever supporting others when you go to support yourself obudde bwo bumalira mu balala obubwo buliwa tuulako wansi lowooza kiki ekiddako omuntu buli wobeerako weka ofuna ne ideas empya nze ate ekyo nali sikimanyi the moment wootuulako weka nolowooza about your life wallahi ogenda funa solutions naye eva obeera mu ŋŋambo muli mabaala ogw'omwenge gwonwa ojja gunwa ogufuke naye woosulawo wakyusa okyusizza ebi omwaka gugenda kuggwako muli mu bakazi oli mbamalaaya nyoko ali mu kyalo talina kyalya muli mabaala munoosabbereya nyoko yalidde maama wakuzaala n'engoye zaalimu zikaddiye oli wano otubulyanga wooli omugaga you are proving a point your mother n'ennyumba nyoko gyasulamu etonnya bivubuka mwe temulina magezi muli mabaala sente muziwa bamalaaya bwe ensi etambulanga bwe wagibala mu mwenge ezo sente zotwala mabaala lwaki tulabirira maamawo lwaki tosasulira mubaganda bofiisi abo be bajja okujjukira eno ensi olabi osobola okuyamba abantu nofa n'abaana bo ne babula we balaga mwe singa abafu baali bafa ne badda wano obeera wano ng'abantu bakubira enduulu olunaku lwofa abaana bo babulwa we balaga naye sente zirina okulabirira mukyalawo ozigulamu mwenge golooza wofa mukyalawo si yagenda obonaabona n'abaana bo kwejja emikwano kuli kayinza n'okujjukira owange yaffe eri abakyagenda n'okumulambula mwensi nno temunnagitegeera temunnaba owange yafa bameka abagenza omulambula guno omwezi yabeeranga ano tamala emirundi tumwagala tamala emirundi mukwano yafa my dad died yalina emikwano mingi nga gijjuza ekisaawe is there anybody who has gone to see his grave kati ensi lwaki ekumalamu why do you please people lwaki okula nnyo okupulizinga abantu lwaki weegula ku bantu abatagenda nakujjukira wadde nze sikyegula nkolako byensobola ebisigadde enkita kati leero ddamu amagezi esente z'okulalabirira abaana bo teri agenda kwagalira abaana nga gwe abazaala bw'obanga okyali mulamu leka abaana bo beeyagale love your children yagala mukyalawo omukyala yenna akuzaalidde omwana tomuyisanga mu maaso omusajja ali eyo mpulira omukazi yenna nga yasitula omwana we emyezi 9 n'akuzaalira omwana ku nsi kuno tomuyisanga mu maaso byebikolime bibagoberera oza sente zikubuza omukazi gwe wazaalamu omwana n'omuddako n'omuvuma maama w'abaana bo gwe abakazi bazira ffe tumaze kkula ne tutegeera omugaso gwa maama ku nsi maama wo n'akusitula n'atakutta n'akusitula emyezi 9 nkubuulidde ggwe omukazi nga wali omuzaddemu omwana muwe respect newe muba mwawukane mu bulungi naye abavubuka ennaku zino odda ku apu n'otubulira ebyekisiru byo nolooza buli omu musiru ani amukufunira omuwala gw'otunyumiza ati wakyaye ffe bitukwatirako ani eyamukusibako ani yamukuwasiza byali byammwe
ne omukazi ng'omulinamu omwana mukwate bulungi. Nze era omukazi banenze simanyi, nze John yasinnazaala naye omuwala gwe ndizaalamu omwana nja mwagala. Kubanga leero ofa n'oleka abaana omuwala n'abonaabona n'abaana n'okufa mu kupulaaningire mu bye mukola n'okufa mu kupulaaningire kubisaamu akafaananyi nga omusajja wafudde olwalira abaana bo bagenda beerawa era n'oyo maama waabwe golabanga kasasiro. Gomanyi maama waffe gwe watobye naffe. Nze woba oyagala nkutte manyira maama wange. Wallahi ekyo kyensi yonna ekimanyi. Nze Junior osobola okunvuma, osobola okunzijjako buli kye nnina, manyira maama wange. Awo ne bakeruzira emyaka 2 naye nga gwe nkugjeewo eyo noggo zone area ebaneka simanyi. Ebe mudano ne mumanyira abantu ne mutikira ebinyeyo kwa mwina buddata. Nze omuntu aganti yakyawa maama we nkwewuunya. Muwe ba maama bamwe ekitiibwa. Mujja wangaala. Respect your mother. You will live longer. Ne Bible ekyogera. Mwobo yagala ensi ekulemerera ofe mangu. Yisaamu maama wa amaaso. Maama tebamuddamu. Maama ne bwaba akunyezezza tambula ogende. Kubanga ekigambo ekitafulumye tewejjusa. Naye ennaku zino osanga abavubuka akuteya time amumalira mu bamalaaya. Muve ku bakazi mulabirire ba maama bammwe. Bino ebiwala bye mwesibako wano bye musanze mu kibuga. N'okimalirako ssente zo omala budde ne bwofa tekijja na kujja kukuziika ng'ofudde. Ababawala babemalizaamu bwerere. Teri muwala agenda kwagala ng'oli mwavu. Ekyo njagala nkikubuulirire wano. Bavubuka mmwe mukole ssente. Mwe ba Miki si muzifani musibanya profesa mu bwavu. Miki oyina ekizimbe. Oyina wadde emizigo gy'osolooza Miki si muzifani ng'owasa mwana wange. Mwe bavubuka bwavu bwe bubakozesa. Teri muwala gw'ogenda kumanyira ng'oli mwavu akwagale. Noonya ssente laavu ojja kugifuna. Omwavu taliikaana ssente ze zikola. Omuwala wakunyiiza ng'okwata maama we ng'omutwala e Dubai ng'olaba batadde. Gw'owulira nti omuwala gw'oyagala akunyiizizza. Genda mu supermarket kola shopping ya maama we waatali kuddira todda n'oyogera nange. Naye bivubuka muli eyo mulina abaana babandi ne bamaama baabwe tebabamanyi. Oza ndi mu bufumbo ne Nazaala wo tomumanyi siraane ggwe. Bibuulire ku gaaya mayirungi. Wayokoze ku shopping ya Nazaala wo gwe. Omanyi ne Nazaala wo gyali gwe oza nawasa wawasa biki. Muli mu kwegaddanga. Wali okyaddeko ewaabwe w'omuwala bakumanyi. Osookedde wano otwasamire. Ndi muli ezo siri relationship ze mulimu. Mulimu adalutale. Omuvubuka tusana gula toilet paper wo. Oyagala omuwala akugondere. Okyayambala ndawuya z'enkuubo. Ziringa katenize ssabu. Oli ku baana b'abandi abawala omanyira. Nga gwe boyi w'abasajja gwe tukulage kikubayita abasajja gwe. Abasajja balina business zibaana bato myaka 2. Genda mu kikuubo. Genda mu downtown olabe kye bayita abaana. Baana balina amaduuka milioni 2 capital. Goli awo tudde ku TikTok n'ebinnyo byo. Kyaye bakukyaye obadde oyina ki? Toyina na dduuka lya bumasu wadde omudaala gwa ludo. You are also looking for love. Bavubuka mmwe tubeere serious. Mugende munoonye emirimu mukole Miki. Get jobs and work. Kati balema okwagala nze Junior bagale gwe. Gwani akumanyi. N'abavubuka ba TikTok mwewadde importance. Baleko okwagala nze. Omusajja alina ennyumba etudde ku yeeka. Kitange yandekera amataka. Nkolera government. Nvuga emmotoka buli mwaka nkyusa emmotoka. I can afford life. Abakazi bakyansumbuwa. Gwe bakwagale gwe. Kwakutte essimu simanya ayitero. Bavubuka mmwe mwewadde importance. Okyalya muwogo w'ebinzaali. Oli ku TikTok. Nze ndi TikToker. Bankyawa balina era okukyawa.
wasikira malalo wasikira ligali na mpewo za chika fa basikira amataka eka na eka tuli wano abakazi batubonyabonya bagale gwe so mugende mukole gwe nonya sente buli muwala gwoyagala ojja mufuna just get money obulungi bw'omusajja sente ne bwosinika ne bwowunya obuwoowo ne bwosala enviiri nga tolina sente era oba mubi mubakazi ngama nani gogendo tuza ku boda gwe aleke Junior parkinze mazida agende naawe omutuze ku boda mutuli ezimba kumulembe guna bakyazimba abasajja n'abakazi ngama nani gogendo twala muzigo in the disguise musimanyi okola wayo oli mu gym ezo 4 packs ze munonya majimu munonye 4 points weri mukole muli majimu mukola 4 packs munonye 4 points weri baba wemirimu mundisi mube ndaba bavubuka mbubakola mibiri mubiri ki ngo bwavu bukunya matako obaba nalya 4 packs wali yesomere risasuza 4 packs nga banka silipo eriko 4 packs ojadde tubolira if there is a school where they pay 4 packs, you will tell me, Jerry. Bagala set money. Ngolinda bakusondere. Bera olinde bakusondere. Ojja kuwasa. Genda ku airport olaba bavubuka abafuluma bagenda for business trips. Genda wentebe. Olaba abana bali nyanyonyi. Agenda for conference in Dubai. Abana kati balina business meetings myaka jaffe mwana asula buziga muvubukanyirira bwati yasoma agenze Dubai for business golaba poni ononya butambi bwa busegu mu WhatsApp group gwokola nuduzi zafulumye nuduzi zafulumye bavubuka mwe mukole mujje tubawe emirimu muzimbe wano nkyazimba building mujemba we emirimu instead of okubira wano ku TikTok mukoze seminar miki gendo okole ofune sente ebyo byoli muwandike yakulumya mugambe Beki wa byabavu ebyo abagagga tebalekana omugagga omukazi abafuluma ngo mulala ayingira kyecha tuzimbise bikomera ne gate afuluma yali that's why we have perimeter walls. We don't shout with the women. Aba yakafuluma bwati ngo mulala ayingira abagagga bwe tukola. Nzo banalia na sebunya yefulambwa agenda. Era nazibalanga bwenzi baze bwenti. Ne mugago. Chogate waliwo. Kati za Junior kuseteze nchale kana n'abakazinzi. Nkole sente. Teyo no kwega idiro inze tamalenzi. Ayi. Inze tamali. Ku sente zenina mu gwanga lino nchega yiro mukazi asigale mbwanjagala agende oba wakagenda ngomulala yingira mbayina kuno pending nze ekisiga ku WhatsApp za message y'abakazi bonna bali ku pending nchawo ono ndeto atantegira ngogenda ko musomero ndiye dimasita ngabali tekeza love nze ngo nemolerako nze Junior banemolerako mungomye we wako mukazi amboze jemva wanyina wabera otandikoti to ask me where I'm coming from. Ndi mutabani wo gwanzala. Aya, banange nzataka kamanyiro ka kaizo mukasa inza binkole. Mpozi ngo woma nga nkwagala. Yes. Waliwo mukazi akujoga nenga awoma oyo ye musigaze. Nga awoma, waliwo abakazi nga bawoma. Nga ebyo ebyabikubuze guma. Nga tojja mufuna walala. Junior yinzo kumanyira nze. Nenga aliyana njoga nzija ku live navuma. Kwa yali awoma. Omukazi nga yakuwomera guys muleka kujoge ne tawoma akumanyira goba chase that idiot we are counting money ngojoleta wo nonsense we are counting money ngojoleta ko nonsense Gora bika Junior tomanyi fe baiza wetu afumba dda nze nyenzo tuko setolinganga nakafumba mali asatu nina soka kufumba nembera nebikazi ebyo nebimanyira
no twala omwana ku ssomero simanya wate mmere byonna ffe twabikola dda nze kati Junior nyenzo ofuna ku ssente nga nfumbye eyo yonna mmali asatu ebikazi ne bimanyira mwana mwesiimye mmwe temufunye mmwe ku bikazi ebyo ebimanyira ebyo ebigagga nze nafumba ewa Donizera oyo mugagga mu America nafumbako ewa Donizera nze golaba nga nze atwala abaana ku ssomero nze asiimuula ennyumba nze ayala obuliri ate nga nze musajja mmaka twafe tukyayintu byatumanyira kasita twafuna ku ssente mama mwe temubonyebonye mwe bammiki kati waba yagala otegeera abakazi buza emusirweki nange gwe baali bakutumyeko amata ku ssaawa 6 ogw'ekiro omukazi naga agenda ongulira yogati ku ssaawa 6 ogw'ekiro nga amaduuka maggale n'ofuluma ebweru ku bigere nga mama ozanya n'abo abakazi kati Shakibu goloza lwaki musirifu lwaki oloza Shakibu tayogera why do you think ebanga Shakibu lyamaze ne zali Shakibu is quiet eri ebanga training y'amagi aba abakazi bamanyira butuuka ekiro nagamba nti eyo kondomu tajagala genda onoonye kiss na ojjayo kondomu ekiro omukazi ssaawa 8 nagatize Junior eyo kondomu sijagala am allergic to those condoms genda onoonye kiss nosooka otambula supermarket ku supermarket nati gabuluma yaweddewo lawa omukazi yantumako kondomu ebusega katale omukazi yantumako kondomu ebusega katale awo kino saa 8 Luita yali asula wali ku lukadde